Sheikh Muhammed Kirevu yattibwa ab'ebyokwerinda mu Novemba w'omwaka oguwedde ku bigambibwa nti yalina akakwate ku kabinja ka ADF. Mu kiseera ekyo poliisi yategeeza nga Kirevu bwe yali attiddwa ng'agezaako okwewala okukwatibwa. Kyokka na guno gwaka mukyala wa Kirevu Sofia Nakacwa yawakanya ebyayogerwa poliisi nti bba yalina akakwate ku ADF. Ono gwe tusanze ku kyalo Katereke ensanje mu town council y'Ekyengera atubuulidde n'engeri bba gye yattibwamu. Ali mu ssaawa 10 ez'ekiro twali twebase. Kati bwe tuba twebase ngenda okuwulira nga mpulira abakonkona. Mwami wange yali mutulo. Nze nasooka okuwulira n'enzuukuka n'embuuza baani abo abakonkona. Omusajja kyava nziramu n'aŋŋamba ffe abasirikale. Ne mubuuza abasirikale essaawa zino omwagala ki? Omusirikale yanziramu nti tunoonya batujju. N'aŋŋamba ggulawo tasinnagawulira. Naye nali simanyi nti omwami wange bakoze eki? Bamusse. Wabula okuva olwo famiri y'omugenzi esaba gavumenti alipoota ku nfa ya bba wabula nga buteerere. Batta bba wange. Naye okuva bba wange lwe baamutta sifunanga bwenkanya yadde kuba abantu abatta mwami wange baali basirikale. Siwulirangako nti abasirikale batutte kuba baali mu yunifoomu z'amagye. Baali mu yunifoomu za poliisi z'abasirikale bennyini eza bbulu. Naye siwulirangako nti oba babakutte. Abamu ku bakulembeze mu town council y'Ekyengera batubuulidde lwaki kyetaagisa okufulumya alipoota ku nfa ya Kirevu. Funa obwenkanya bannange. Tuwulire nti waakiri kkooti y'egindi eri mu kuwozesa abasirikale abakola ki? Abatta omwami oyo. Tukale tumanye nti nno bawozezza kkooti egambye muli innocent temulina musango. Dani okubeera eyo nga eggwanga terimanyi. Ekisinga okuluma Nakacwa kwe kuba nti takyalina na busobozi kulabirira abaana ba Kirevu beyamulekera. Tusiiba enjala ne tugisula. Nawe njogerera essaawa eno nze sinnaba kufuna ku kyakulya. Nina abaana abato era obwedda bansaba ekyokulya naye nga sikirina. Mbadde nsaba ne mama Fina bw'aba alaba TV ng'awulira ontandikirawo ka bizinensi nkole nneme okusabiriza nsobole okubeera nga ndabirira abaana bange.